Wetwogera wano Miranga myerere mu Bukoto South anti MP waayo Twaha Kagabo nabo mu constituency ye nabo bamugobye. Kino kiddiridde oluvannyuma lw'okufuumulwa ku stage we yabadde mu bitundu by'e Mubende ng'alumba ekibiina ekimu ekya NUP mwakyali mmemba kuba tannatuuka kukifuluma, agenda kuba akifuluma mu bbanga erijjako mu mwezi oguddako ogwa May bagenda batandika okuswitchinga ebibiina. So ye omukulu ono yabadde katuuti akamu Mubende eyo mu constituency emu omubaka wa NRM n'atandika okulumba ekibiina kye ekya NUP mwakyali mmemba. Abantu kwe kumutabukira ng'ali katuuti ne bamugamba atwala eri toyinza kulumba kibiina mw'okyali ekyakufuula ky'oli bwe batyo ne bamufuumula ku stage nga mu katambi ako akazannya b'ogenda okuba ng'olaba. Abadde akyali ku olwo ate ne mu constituency ye eya Bukoto South yali member wa parliament nayo Miranga anti nayo bamutwala Misinde. Simanyi embeera egenda mubeerera etya naye nga Twaha Kagabo ye by'asiba birabikira ddala nga bikutuka. DJ bawe DJ Gwe nga omulonzi ekyo kikulaga ki mu kalulu ke tugendamu aka 2026. Njagala okwongera okuwa deep analysis nti NUP eno abantu bakyagigaya nnyo naye mu kalulu ke tugendamu aka 2026 a lot of things are going to continue to change. Mu dynamics eziraga nti abavubuka bongedde okwettanira ebyobufuzi ate bafunye space ey'okukolera ebyobufuzi byabwe. Nkugamba ntya nti mu biseera bye Dr. Besigye bwe yabeerera leader of opposition abavubuka bano baaliwo naye they were not given more chance engaging into politics. Mu biseera ebyo abantu abaabeeranga ennyo ku Dr. Besigye faces z'abaana abato zaalingawo naye they were always suppressed, baateekebwanga wansi era tebaaweebwanga mwagaanya nnyo kwogera. Bw'otuulira Besigye kulaalezze bwe yabanga nti walabanga bamuwanga Kivumbi, n'olaba Bampuuga, n'olaba Salaamu Musumba, n'olaba ba Harold Kayijja, n'olaba ba Odongo nga boolabira already they were already in politics, already members of parliament nga tebawa nnyo mukisa. Naye bw'ojja ku NUP wano owekwekanga nti n'abantu abatali mu bifo bya bukulembeze baweebwa omuzindaalo ne boogera and they shake the tables eziriko expensive whisks wines ez'abakulu abamu mu gavumenti ekibadde omwaganya ne platform abantu okwongera okubalaba. Kati kino kyabadde Mubende kitegeeza buli wa NRM wagenda okuba weegendeeze nnyo obutamentioninga NUP ng'ogikubamu ebituli kuba gavumenti yammwe badde mu buyinza for over 40 years. Yogera ku NRM gavumenti yammwe byekoze. Don't go bare knuckle to NUP kuba nammwe ebyammwe si birungi mu bantu. Gwe ng'omubaka wa parliament ya NRM biba bikulemye okwogerako gwe nga gweyogereko nga gwe mubaka wa parliament, what are you going to do for the people ab'ekyo ekitundu ky'oyagala okukulembera rather than okudda ku NUP ate okutandika okwogerayo ng'ekyatuse Kagabo e Mubende. This is going to happen in many areas, mostly in Buganda and the eastern part of Uganda, that side of Busoga. Nina akatambi olunaku olwo ke mbadde ndaba ak'omwana omu ali mu Busoga ayaga kujjayo Bijirwa, no rather ayaga kujja Bugiri ayaga kujjayo omwami omu owa ekibiina kino eky'Abasaalirwa. Basaalirwa yennyini baire gwagala okujjayo naye okusinza bye muwulidde ayogera ate wa NUP okusinza bye badde ayogera ku kuziika ng'alaga nti bammemba ba parliament bafunye millions 100 naye bo nga an individual million 10 zasse mu mpale. Naye ate tujja mu PDM ne bakwata omuluka parish erimu abantu 1,000 ne baba million 10. Million 10 ozidividingamu n'abantu 1,000 abantu buli omu aba agenda afuna ssente mmeka? Ssente ntono nnyo buli muntu z'aba agenda okufuna okusinziira nti
waliwo ne parish ezimu abantu abawera emitwalo 5 50,000 mostly wano in the areas of Kampala. Jangu mu Wakiso bitundu ebimu you will witness this. The parish embajwa million 11 abantu basukka mu mitwalo 5. So bamemba ba parliament aba NRM bagenda ku facing ekyocha ate ekiri that side of Masaka kyo kikambwe kuba nti abamu abaddipi abadde basigaza ebifo nga bya NUP teyabatwala no batanso okusala okuyingira no. Waliwo memba parliament babiri yo mu Masaka, Greater Masaka abasize ne bayingira NUP nga ground yawe ebalagira ddala nti ebitundu nga 6 NUP eyongedde balya ate bo nga basigadde ku bitundu nga 40 kubalaba nti kubayinza okubanga bawangulira. So ekyo nekyongera ddala okwongera okwa relevance NUP nti eyongedde okwongera okuwamba ebitundu bingi wano mu Buganda. I'm not a prophet naye kino nkibagamba mu kalulu akajja 2026 NUP egenda kuyingira ababaka bagenda okusukka mu 100 plus members of parliament. That will be a record breaking. Wabukya partisan politics atandika mu 2022 obina byofuzo okuddamu cooperating ate ekibiina kya byofuzo even ekibadde kyali kiwezezza member parliament 57 NUP beeyina. FDC yalinga egezaangu yabanga mbabaka 40 plus lwakuba FDC yagendanga nefuna mu all regions ngezofuna mu western nefuna mu central nefuna mu east yonna ng'egenda efuna mu abo ana be yabanga efunye. Ne NUP yo kale yakola nnyo most abasinga ebitundu nga 7 yafuna mu Buganda then mu east negenda nefuna member parliament 2 naye ate bw'ogenda ku ground yo noyongera okucekinga NUP yafuna mu Uganda yonna yafuna nnyo bakansa mu Uganda yonna. I was surprised nti mu eastern side eyo NUP yafuna bakansalers ku local government bakola bungi balina ne ba mayors. Okay, bw'ogenda mu western Uganda ne mu Mbarara eyo NUP ne bakansalers ebitundu ebimu byawangula bino ebintu ebimu abantu tebabimanyi. So NUP ngeri gye nti kibiina ky'abavubuka ate nga n'abakikulembera agwa mu age bracket eyo yennyini ey'abavubuka nti between the age of 18 kuba kati obuvubuka twabongezeho paka ku 50 wala kati abantu baba mu myaka 5 nga bavubuka nnyo from the age of 18 to 50 Bobi Wine awo waagwa abo bonna abantu abalinako control. So high time abantu bano mu Buganda banoonye ekintu ekitonda ddala baagala okubeera mu byobufuzi wabona ameesinga n'ogiramu NRM ogenda bba n'akaseera akazibu nyanda a lot of money is going to be used babikanga wangula akalulu ako oliko express 1 kwe tukyali katukoma awo ebadde deep analysis ku mwami oyo Twaha Kagabo eyeesimbye mu NUP ebintu bye byongedde okukyukira betrayal always edda ate obibeera olina okugisasulira. Katukome wano tetujja kusukka kaawo kubeere bulungi mweraba. Bashiru oye ze Dr. Kagabo Twaha ombaka wa Bukoto South. Abantu be Mubende muyina omukisa. Nze bwe ntuuse eno ntunuulidde ekibuga kye muyina ne ngamba bannange muyina omukisa ng'omutende ogubeera mu musenyu. N'olwekyo njagala obbategeeza nti waliwo akalwadde akaali kajja kalya era ne wano mu Mubende kabadde kajja katandika okukola ki? Akalwadde ako bakayita nuupu. Akalwadde ako mbasaba mwegendereze. Kajja kubatawaanya enkulaakulana gye muyina y'amaanyi kajja kubatawaanya. Muwulirize tubannyonnyole. Mpola. Yes. Kale abakulu muwulirize. Bane mukakane.
DJ bawe. DJ bawe. DJ. Banaye tukomewo. Eyo tuvuddeyo. Eyo tuvuddeyo. Eyo tu Mubende eyo tuvuddeyo. Ndete. Onalaba Christine jango babuzeeko. Abe onalaba Sekikubo. Onalaba Seti.